Saba Minister wajja kutongoza ajja kusitehoro wajja kutongoza nteekateeka za parish development model namugambye oba mugamba kati kuba sinnamuwulizaako zitannampandikira tayina nawe yawandiikidde road mayor nti nzija mutwale ryo okutongozaayo parish development model mukyala Nabbanja tannakikola naye ne bwe yali kikoze kale era nali muzzemu ne mugaana yenyabo ng'abantu bemugamba nti mugenda bateekerateekera mubabuzizzaako obutuuliro mubalundira ku muggo nga nti parish development model egenda kubayamba etya nga mubasibidde eruzira ekizibu eky'omujjuzo weekiri naye saali yagadde tukiteeke kuwa bodaboda nti yaleese omujjuzo uwa bodaboda si yakivunaanyizibwako nga KCCA twakola enteekateeka ekola leerwe tuleete ze bayita metro era byemu bye mutadde mu musango gwo nga tugamba nti owa bodaboda ye yagaana train okujja kubanga ojjukira bulungi twalina Ida Aduha mu 2015 yes yali Ida Aduha kyala Jennifer nakuba abantu abali mu leerwe corridor bali ne Frank tumwebaze minister biseera ebyo ne babajjawo bonna ne bagamba twagala kuteekawo train ey'omulembe metro zino ez'omulembe nga zoolaba mu bibuga e Dubai nga zoolaba wa ennungi ezo zi metro n'okutuusa olwaleero teziriiwo ekyo ekyagisiba weebale nnyo gavumenti eya wakati bwe yamala okuba abantu ate twagenda okulira nga puloti batandika zikola mu byamba korido eya train nga batandise kutemaateba mu byapa abantu be bagoba baatuwaabira era katulina bwe batusinga n'omusanga ab'omundeeba baawaaba tulina n'okubaliyirira tukyateesaganya nabo nti oba waakiri kale tubazimbiremu akatale ab'ejini nabo baatuwaabira ab'ekinnawattaka mbuya so singa train yajja metro nebanga etambuza abantu bodaboda nemujja metro wemutadde batugamba bu metro obwo budduka speed era ddala budduka bw'oba otambuddeko n'obulaba kasobola okujja ekireka ne kakuleeta ne kakuteeka mu Kampala wano mu ddakiika 10 batugamba osobola okuva ekyengera ne kakuleeta wano mu kibuga eddakiika 5 oba ennansana kakuyingiza ekibuga ne kakuzaayo kakati kyekyabugaana okujja gavumenti yagaana okuteeka enkya n'eggulo si kiwakanyangako nti tetuba ne metro nze kye nabaga nti abantu tetubakuba kubajjawo tubaliyirire basenguke bulungi tuzimbe metro kye nawakanya kyakuba abantu miggo okubajja mu kolido naye ne mbagamba train yo tugyetaaga kakati nze agambye nti twagala training eziri mu bibuga era n'olaba oli n'akubuuza tukulaba weekubya ebifaananyi ebinyiriro li New York tonyumirwa biri New York baabiteekerateekera nange byenteeseteese ensimbi z'omuwomusolo gye ziri muzirina tubagambye baleete just 3% eya national budget ya butabali 48 baleese busente tebakuyita n'ogaana okugenda emwogerezeganya nogagwa kwetaaga kusanga ku City Hall nze bannakampala bansindika kubakulemberera ku City Hall ekyo nakime kiri very clear nabo bosabira kibuga kukisabira buyambi kukisakira nze sikiririziganya mu kigambo okusaka asaka abaako kyawaayo ewaffe nalaba nga abaasakanga mu lujja ewaffe nga bajja okulima nga balina okujja waya amanyigo nedda gavumenti yawaka kikigakatako okuzimba naye ekibuga erina omutemwa erina baminisita nze nsituke ngende oba nti oba mu State House oba ogendewa nga minisita wali yakola ki baminisita bali babiri oyogereziganye ne mukulu muno baminisita lwaki tebatuukayo bo ne bajja yes gwe mulimu ogwabaleetesa Lord Mayor oli wakulu w'abantu uliriza ogerusinka n'omukulu mwogere nti twagala kino mu Kampala njagala okutegeeza olwo baminisita kati bakole ki
bebalina n'ogenda mu parliament kiwe mulimu gwabwe si gwakudde eno mu butale mu paaka mu batembeeyi nedda ebigugwe mu mulimo gwe balina okukola ate nze naga nti State House Mwami Yoweri Museveni aba yateekamu jjembe ki teri agendayo nadda nga bw'abadde ekikutiisaayo sikyali badde nti kyekintiisaayo naye siraba kintwalayo baga nti zenkanakana n'ebisiko ezaaka baganda be balugera kaakati nno ekyo tokiteeka ku bantu bw'owulira nti Lukwago gwe balonda ye agaanye okujja gwe kola ebituufu kola ebiri mu tteeka kaakati kyenkugambye nti owa bodaboda tokimunenyereza ekyokubiri nakibuuzizza era njagala okibuuza wano waliwo wa bodaboda alinnya n'agenda e Japan n'atikka bodaboda n'agiteeka ku mmeeri n'ajja n'etuuka e Mombasa n'agikiriyalinga n'eyingira ku boda wano URA clearing yes URA clearing ngamba aba bodaboda bonna abo boolaba bazivuga bazigula wano abasinga ku looni era bazivuga za looni n'obulanga ono tubulanga yes jangu ofune boda aba abazireeta n'emisolo gye bawa gavumenti lwaki gavumenti egamba nti zino ensimbi katuzeesonyiwe ziva mu bodaboda ate abanene abali mu gavumenti bangi be banyini kampani ezireeta bodaboda wano kakati mbuuza njagala kukiggusa bazimportinga abantu bazivugire mu bitooka eri ewaffe e Kabungo oba bavuge bantu mu kibuga sembere sigalinga bweri gwozikkiriza olwaleero we twogerera trailer ziyingidde boda zigenda ojja zisanga mu Ndeeba ojja zisanga e Katwe ogenda zisanga mu Bondi ogenda zisanga Luddawa nze Lord Mayor ngambe kati gwe tozikkiriza kugenda ku luguudo lekako kasanvu kokka ngate gwoyingiza trailer ne trailer mulaba bigata ebyo motali kutugenda nti obubenje bungi mu Kampala boda zitumira abantu bangi ne bafa aba boda bangi be batumira ne bafa aba boda be batumira akavuya kali mu kibuga yes tunakajja otya train bwenejja yegenda okusika aba boda baje mu kibuga oba twetaaga order mu kibuga tugende nti mitwalo 20 ejja boda ne twetaaga muzino abasigadde mu debolo w'ekibuga order nejja mu kibuga nga tutekeseddwa mu nkola Mwami Yoweri Museveni yateekawo omuzungu gy'ayita laissez-faire mu economics laissez-faire nti ebintu bigende ku market forces of demand ne supply kakati state n'ebivaamu tewaliyo mu nsi yonna mu bibuga byonna kye bayita mass transport oba public transport mu bibuga ebikuze ebiteeseteese obulungi enteekateeka zaabyo mass transport entambula ey'olukale ngeri mu mikono gy'abannantu bantu ba bulijjo 100 ku 100 Kampala yemu ku bibuga ebitono wosanga nga gavumenti yabyeviirako etandise okukizza kati etandise enteekateeka si eyo tolinda ababodaboda ne bajja ne batandika okukola gwe n'otandika ate bateekako mateeka batulugunya gwereeta train gizimbe train etambuza abantu omuntu omusaabaze bw'anaalaba nga train eri mutambuza bulungi na speed esingawo ate ng'ali safe bulungi ajja kulinnya train ababoda begobe tajja kuli boda bajja babayita ba paratransit mu system gye tulina ya multimodal transport plan era ne bonoleeta wano mukyala Amanda nga birano wa National Physical Planning Authority gye twayogerako boda ekola gye bayita paratransit transport nti metro eno etambula mu gye bayita linear system yeri na lutu yayo bwebanga eva negenda Nsangi tejja kuweta wa Kimese nabaziza naye tejja kuweta okugenda Lungujja nedda ejja kugoba line eyo boda buli gwe bajja point we bajja baba dropping yewe batola boda ngije bajja kakati naye tolina train okuva ku City Square tolina out train
ne gye bayita railway station gituukire kulabe kyafuuka white elephant ne gu train ogukubya abantu oba gwabadde gutwala biki bitrain byonna ebyana bya train bivundu ebiwedde emirimu omulodi kulameka ffe twalinyanga wano kikayola ne kutwala emukono ekyetume nogiri basi za kayola train kayola va ku basi za UTC naye kayola eje mirembe gye muvumirire egy'abaamini gyalina kayola egy'abobote gyalina kayola ne gavumenti yawa etasobola kukola train mu kibuga Kampala. Okay. Era mu nteekateeka yemu omuntu babanga agenda kufuna driving permit era ayisibwa mu system yemu n'agenda ne ku testing n'ebiringa ebyo ne bamukakasa nti ddala ono ayizi. Okusinziira ku nteekateeka oli bw'amala okukeberebwa n'akakasibwa agenda kugibwako emitwalo 13.5 asobola okufuna driving permit eya boda mu Kampala y'emitwalo 14.5 so nga singa bagendedde mu kufuna permit eri emalira mu mitwalo 40. Abamu kino bakirabanga nti Lord Mayor atalumirirwa ba boda naye ali mu kuzannya ebyobufuzi kaleetya nti wa boda wafuniramu ate gwe tumuwa mwaganya okugendayo wa wafuniramu agende afune permit ku sente ziri wansi uliriza owa boda ayina right efuna permit era yali badde ayita mu mitendera gyonna wali badde nti waliwo ze bayita abamotoka balina driving schools tewaliyo driving school oba riding school eya boda ate ebifo gye bagenda ekira ne wano wankulu uliriza byatondebwawo kyenkugamba nti byebyo bya Abe Mutegombwa ebya UDISA byafuna bitya contract ova mu bbanga bakola batya procurement driving school mu Kampala mu Uganda tulineemu nteekateeka ya government nti contract yagigabe etya yatuula ludda wa kyenjagala mmanye tulina amateeka ga PPDA agakolebwa mu 2003 oluusi bwe twogera ku rule of law si ngombo tubitegeeza nti bw'onooba onookwasa obulamu n'enteekateeka y'ekibuga mu mikono gy'omuntu kinoomu nga Abe Mutegombwa goberera amateeka baalanga ludda wa nti tulina enteekateeka ey'okusomesa ababodaboda n'okubakebera emitwe n'amaaso ne bagaa kampuni ezirina obusobozi zijje zisabe era baziwe contract. Lwaki ebeera monopoly nti kampuni emu? Lwaki mitwalo 6? Lwaki kiri Kampala? Boda bali Kampala uka batandikidde Kampala Metropolitan andi uliriza government ekatebune ebitundu ebirala. Yes, ngera Abe Mutegombwa yabikola. Wano bali ku pilot anti kyembuuza nga Abe Mutegombwa yabikola. Enteekateeka yali badde y'amaanyi nti government ekakasa nti omuntu agenda okuweebwa permit asomye ekyo kituufu naye tokiteeka mu makubo ga mankwetu nga Abe Mutegombwa.